Maziga na biwoobe omugole Ruthi afiiridde mu kidaala akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne Dr. Arizona eyatta omuzimba we South Africa ali mu kutaaja poliisi emaze n'emukwata nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Rema Namakula atabukidde Ffaane Kata amukuba oluvannyuma lw'okwogera erinnya lya Dr. Muza Ssebunya akatambi nako weekali mu maaso awo. Nyamutooro ne Eddie Kenzo wamma nabo omukwano gubayisa mu kamu. MC10 final amaze ne yeetondera Sipayisi Diana mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefu kensaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe ebintu bye mukwano byekuttemu omukubireko agenda kuba nga ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Sumanga nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko ate owone endwadde obeere ng'oli mulamu ng'osazanga kabiriiti era gwe wena ayagala okukolanga naffe bizinesi ennamba weeryawo. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Dr. Arizona onono nga badde awangaalira mu ggwanga lya South Africa era nga mabegako kati zaakayitawo ennaku 5 yatomera omuzimba we oluvannyuma lw'abakwano be okumusindikira obutambi ng'ali ne girlfriend we gwe yazaalamu abaana. Girlfriend we ono naye yali muzimba we kati olunaku lw'okwosa ejo yavayo n'akola ka audio nga yeewana nti nze tebasobola kunkwata kati ndi wano nyini yeekolako n'obujulizi ekitundu kye yalimu nange tubadde awo olunaku lw'ejo nga bamukwata ate kigambibwa nti ono yadduka mu Uganda era nga y'omu ku baali emabega w'okutta omwami Kaweesa. Kyamaani wammwe omulungi bannange nsindika amaloboozi gange gano eri bannayuganda bannange abalungi n'ababi mwenna abanjagaliza ebibi essaawa zino mwali badde temunjagaliza bibi. Abasajja bankutte nabadde Limpopo nga gye neewukomye bankutte naye nga bwerirongowolidde simanyi oba naagenda ddi mu kkooti naye nga obulamu bwange bubuwedde era bukomye. Kyembasaba mbasaba munnyambe ekyosobola kyonna munyambire abaana bange munyambire abaana bange wabeerangawo obuyambi bwonna munyambire abaana bange bannange obulamu bwange bukomye. Bannayuganda banteeka mu mbeera n'abampanga amawulire abaakolanga buli kimu naye bonna mbamanyi era bwe naba ntuuse mu kkooti nga Allah anyambye ne ngenda mu kkooti simanyi kye bagenda kunsalira simanyi kye bagenda kuŋŋamba naye buli kimu nkitadde mu mikono gya Katonda wange omulungi. Awo n'abo abalungi abanjagala n'abatanjagala mwenna suubira ly'essanyu lyammwe abanjagaliza ekigo nakituuseeko era ndi wansi. Musajja bannina komera lyendi busirimanyi siina ssimu naye waliwo wano yalina akasimu kano kendikodingiddeko ennamba mbadde njirina mu mutwe ennamba yo muganda wange naye byebyo mubategeeze bonna abanjagaliza ebibi ndi mu kkomo. Bw'atyo Dr. Arizona eyatomera omuzimba gwe yasaanyaawo ssaawa zino wenjogerera ataaja gaakaba gakumba. So mbagamba nnyo nti weewalanga nnyo okusalawo ekintu ng'onyiize nnyo ate era weewalanga nnyo okusalawo ekintu ng'osanyuse nnyo. Ebyo ebintu w'obikola munnange biyinza okwefundikira nga osaddaasa obulamu bwo bwonna. Kati yuno yamutomera olw'okuba bamuweereza ebifaananyi nti akwana mukazi we kati ssaawa zino aliwa. Kale munange ate amawulire agenda kaagaliwo oyo omugole kati omugenzi Ruthi munange yafudde kana akatambi katambudde nnyo naye byentegeddeko ebitonotono bw'omuntu ali emabega wa kino ekintu ekya Ruthi munaye mbu muganda wa Ruthi munange yali emabega wa kino naye nga kyenyinza okubagamba ensangi zino woba nga otegeka okukola omukolo woba nga obadde osaba olunaku omulundi gumu oba ebiri yongezaamu siiba ne dry kolako ku bikolwa by'ekisa munange ate osobola okutaasa obulamu. Ennaku zino abagole ku 10
bagole batono nnyo abawunawo abasigala nga balamu ate era abasigalawo bamala ne baawukana nga tebamaze yadde na mwezi. So sitaani ndowooza munange ennaku zino takyagala bantu kufumbirwa tutuyo omukyala wano wenjogerera nva ku ssomero tica ngambye nti Senkonyo give me an answer ne mugamba nti 1 2 3 tugende banigawo kajja Munange bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula ono no ari Germany gye yagenza ate okusanyusa abawagizi be kati abadde ali mu kuyimba akayimba tikula sumulula byonna ebyansiba owedda kati waliwo munange faali yagenze n'akoona ku linnya lya Ssebunya Rema n'asirikirawo n'atabukira faani n'agamba ogambye eki ogamba ono Ssebunya wange biki Rema n'atabuka munange bye mugamba mbu musirise tayomba naye ku Ssebunya atabuka ye nfaaki akatambi kayina mu maaso wano sookola Rema nga yeetwala ne faani munange faani okakala ne yeetunda n'agamba nedda mbadde sigamba Ssebunya oyo agambye ekisuulidde bulungi ani muzijeme nga tubanange mukubi olinayo Ssebunya olwoyo mbadde sikuganyira nawe Ssebunya Ssebunya basima buki Rema Namakula newaaba ku stage gwe n'okuona ku linnya Ssebunya Hamza maama atabukirawo ne Mike agiteeka wali wansi ye yakowa ebintu by'okubonabona tayagala bawala bonna beereegera ku mwami w'endowooza mulabye tatabukidde omukazi n'amugamba ogambye ekyo ogamba ono Ssebunya wange tata Arya naye nga wetuli Rema agamba wano ye yanzija mu maziga Eddy Kenzo nga ansuddewo ate mugire tuteredde ate mujje mu omusajja wange mwebasire Queen Rema n'omunanga atabuse ka video kabadde kawanvula kuba konna sisobodde kukabateerawo kale munange bwe tweyongerayo ne Mickey Sims tufane ono no wenjogerera sawa zino ali Dubai finally yamaze nasinkana kaana kawala kamaze ebbanga wamma nga akapeereza kahala mukwano bamaze ne bamiitinga naye omukwano kye gubakola gubayisa mukamu wadde bo bajaji batandise okugamba mbu Mickey atuuse Dubai n'ayolesa amalo naye era wenjogerera basuze bonna era basiibye bonna bagiyita Nissan Patrol emotoka kayina Nissan muganda wange webadalire mami abafa ba papa kunyuka laba otugere tw'omwana we tunyirira no I can't I know sure because of people say all you know laba otugere ogwa ku mwana we waka wana ekigere kiringa kataasa kamalwa But you're saying gunga they are saying I'm tired you should take me under arrest you're a liar. No, I'm not. You can read the comments. You know, Mickey, I will tell you one thing. You will never see Jannah in your life. Why not, my love? Why are you like you this? will never see Jannah in your life. Never. Okay, I'm changing it. Netaga Jannah, already Jannah Jirina. Oh, my love. Beautiful Allah. Tell me what you are saying. My love, you eat some bread. Huh? Why you didn't pick this? Why you didn't pick You this? eat some. Why are you? I'm not hungry. I can't take ketchup or like this really. لأنه مسكين يعني. No. I'm not. TikTok bo munanga abaana bajuwanikidde ddala kubanga Mickey ne mwana muwala ono Hala basookerawo ku TikTok kati munanga ate okankana
baabo bagezedde okwesinkana naye mwana muwala yaawera nkulokota agamba Miki talina gy'alaga tagenda kudda Uganda. Kale munange bwe tweyongerayo ne Honorable Nyamutoro wamu ne Eddie Kenzo. Jjukira Honorable Nyamutoro y'omu ku baaliwo nga bashutinga vidiyo ya nkulowoozaako eya Eddie Kenzo era teyakkiriza muntu yenna kutereeza Eddie Kenzo oba akagoye kakyamye oba akalevu tekateredde. Naye maama omukwano ogwali awo era abantu bagambye nti bano abantu bo bagenda kuwangaala bazaale bafune n'abazzukulu kubanga guno omukwano okubanga omukazi asapootinga omusajja ate nga n'omusajja asapootinga omukazi bo babadde bakyaludde okugulaba era Nyamutoro yalabikako awo wamma nga n'engatto yabyerabidde nga yambadde naza Eddie Kenzo anti nga video shooting emuwuuba bitya. Kale munange olunaku lw'ejjo amawulire ga saturatinze nga kiraganga mwana muwala ono yajjako amabeere n'afuuka omukazi. King Beyonce yakola plastic surgery yenayina ne yeeteeka mu kifaananyi ky'omusajja mbu mulwadde. Banange babadde bagenze muteekako obuntu bw'abasajja obw'abakazi yabuzibye kati yafuukire ddala omusajja. Mulina maaso wano nga nnyonnyolamu katono naye maama Stani ayina ettima. How did the family of the woman welcome you? Bali positive nga family yamukkiriza oba just twagala kumanya kusaidia omukyala wako? It's a little bit very quiet and private. My wife is a very, very quiet and private person. Very, very actually. Nzamuteka ku social media yetatira nnyo ziwerako. But yeah, they actually know and you know bamanyi and no one has said anything wrong, so we are actually very happy. Like I said, I'm ready to make the decisions of exactly what we want, and we're okay with people accepting or not accepting. But half of the time, we are very good people, like deep down, and it's easier to just kind of be like, oh, mnaiva kale. Awo nno King Beyonce ng'akakasa naye agali mu nkuubo munnange ali muteekako obuntu bw'abasajja. Mwana muwala yasalawo yeefuulire ddala omusajja. Manye ennaku zino Sitaani takyesituukira wabula abantu bo bennyini kati be bamweyitira. Omwana bamutonda mukazi ne yeefuula omusajja. Naye ebyo nga tubitadde ku bbali, oyo omwami gw'olaba munnange bamukutte nga yeefuula omusaseredooti oba omufaadha. Kinene ekintu akikoledde akabanga kanene ennyo naye abamumanyi omwami oyo bagambye nti akola bwa Dobbi era ng'omulimu ogwo ogwa Dobbi agukolera Kabowa. Kati munnange abadde yeefuula ng'agaba amasakramentu, kusiigibwa kw'abalwadde ng'agenda asabira abantu nga n'emmisa azeetabamu naye nga byonna bya kifere. Lubadde olwo ne bamala ne bamukwata ngenda kubanga ambatuusaku wano obutambi nammwe mulabeko omufere ono yenna ayambadde ne sapule bitya yeekaza bitya. Sapule girekeemu sapule gizeemu people you don't terrorizing. Honorable Nasolo oyo nze we nasuliranga ekitebi ffe twanonyanga akalwa omwaka ogwere kati mukufuna essimu enamba ye gye mbadde njagala omujjako era mbadde njagala mugamba Honorable enamba nga tomugamba agenda tomugamba mbadde sina kati golaba kati kakugamba mbadde mwagalako namba yo mwembagambye bwenti kimwagala okukola leero mugenda kikola naye nga sirina kizibu kirala kyonna kyendi buli kimwagala okukola nali mweno kati bakwatidde omusango
Sirina esati nagulangu mukuru uyo kajja kulaba nze sirina kyakola amulabeko esati nagulangu omanyi bagamba ennaku z'omubbi ziba 40 gokka bwegati kati oyo n'omwami amazaaka banga nga yeefuula omufaada bano be bamu abavumirira eddiini n'olengera omuntu ng'alinga musaasira eddooti naye nga yeekoze ebintu amazima nga byawukalira ddala ku basaasira eddooti naye twebaza mukama nti bamukutte kyemmanyi bagenda kumusonyiwa naye ng'alabika tagenda kuddamu kumanyira byambalo by'abafaada era nga yeefuula omusaasira eddooti sabo kiri ekintu kiva ewa mukama katonda tebakyereegera kuweereegeza era nga mu kiseera kyekimu mu maaso wano nina pasita ono ye ampangudde kabuze kata anzijeko enviiri ku mutwe bwezwi zonna azitwale olw'okusinziira ebigambo byayogera byagamba endiga naye kyesimanyi oba zino zikyali ndiga oba mbuzi bubuzi sokolaba akatambi ku maaso wano ate nkongereyo banange mwewala amakyaki agamu ekitali ekyo mugenda kugwirayo eddalo kubanga kino kirango it's an announcement. ababadde tebazaala Those who are barren, ababadde baadiba those who are desolated, abaagala obufumbo those who want marriages, abaagala ssente those who want money, abakola emirimu nga tegijja those who are not progressing in their abaliko work, amalogo those who have witchcraft on them, abaliko ebizibu ebyenjawulo those who have different problems. ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula of God delivering you. tugenda kubeera mu maaso ga Mukama We are going to be before the Lord mu nsiko wali emmanju mu kibira in the bush behind in the forest, naye tugenda kumalawo emyezi 4 but we shall be there for 4 months. buli muntu oteekwa kugira mu vesti Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti should put on a vest as you come. toteekamu kaleega Don't put on a bra. toteekamu kaleega Don't put on a bra. yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi whether you're man or woman. oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi You put on a short doesn't eteekwa stretch kuba ya the 3/4 You put on a 3/4 short. toteekamu underwear Don't even put in an underwear toteekamu inside. nnika Don't put in the knicker inside. tugenda mala emyezi We 4 are going to spend 4 months awo mu kibira in the forest. myezi 4 4 months. teri kulya No eating, teri kunywa no drinking. teri kwambala kukyusa ngoye You shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi You shouldn't even shave your teri kusala You nviiri don't cut off your teri hair. kusenya You shouldn't brush. bw'onoomalako ebbanga If you finish that Katonda time, agenda kuwa omwana God awo nno we tutuuse n'abasumba b'ennaku zino yenna ayogera obukalu obumuliko naye ze neewuunya zino kyaki ate nange n'osanga nga zirimu abantu nga zonna zijjuza omuntu omufere ogenda otya mu kyaki ng'ogendedde mu vesti omukazi toyambadde empale omukazi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali
wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munange bwe tweyongerayo ewa MC10 ono alabikiddwako mu katambi nga yeegayirira Spice Diana era n'agamba nti manager wa Spice Diana omukulu Roger munange yamukozesa mu nsonga z'omukwano kino yakikola ng'ayagala asanyuse Spice Diana era munange kubava babadde mu remix y'oluyimba ogwokute gobba ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano namwe mulabe MC10 ye kennyini ng'abyeyogera kati oba bitekisi ne banne abavaayo okwogera ku nsonga zino akubira Diana ndabe waali ngende ndaba omuyimbi wange Diana manya naye ali mu stress wabanga tandaba gamba manager Lax aleete simu nkubire Diana eyo empalana gye muleeta wana banayimba ne Diana wakoze kibi nnyonnyo kati nanvayo ndageko Diana ensi gye tulimu nange nempemuka bannange ate bakyekoze Diana mulinga amazzi ga gravity omutujjo stupid ate gwe siri kusonyiwa Junior gwe ono omwana ngenda kumuleeta awo uwo akukube njagala nnyo Spice Diana n'obulamu bwange kati abayimbi bangi baali basanyufu ng'ovuma Spice bakubira bakubira ne beyayamba ffe tuwalana bye twakola byonna Roger Sali naawe Roger n'atulagira n'alaba nga kimutuddemu n'asasula abavumi muvume 10 kati nzoledde nninga kivumu kati ogende zijje zindi nze nno buli we nakeeranga nendaba nvumye ngeno nzimba bbaala yange leta essimu okubire manager Roger mpe ku Diana kuba enamba ya Spice mbadde nagibulookinze nga naye ndaba tantegeera bulungi kati ogenda kubira manager Roger ate gw'obadde ovuma ate akuwe ku Diana anti obuzibu mbina ku manager Roger si ku Diana kati lwaki abatamumpa oli nga siminaako buzibu kati gwe bayimbi ki abakubira ovume Spice abatamwagala Junior bwe mbanga mweyingiza mu nsonga z'abantu kati gwe bw'oba oyingira mu nsonga zange ne Spice weebuuze 10 ne Spice bavuddewo era babadde balagawa kyobala bashaira gashumba nze sikyagenda n'amabalabala kubanga wali abantu ab'endowooza y'ekisiru kyobala bayiravu shaira gashumba mo and mo shaira gashumba neggulu yanga minanga 10 take a long James ekyokunywa kibaita longo James okimanyi ye Johnson si ye longo James longo Jameson nampa take buno bwe banywa obutono nga butaano nangamba kati olaba tekira tebabuyita take babuyita butekira bwe yakuwadde obwo obutono nembunywa leta essimu okubira banange kwegamba abantu kati njogere buli yankubira mpala ne Diana ne bangamba nakuŋŋamba teweekooya n'oyo jangu tuddemu remix teweekooya n'oyo jangu tuddemu remix ate abantu bemulabanga batategeera be basinga okutegeera wano gravity omutujju yankubira nga akaaba nangamba 10 kimpisiza bubi byendaba bituufu ddala wakyaye Diana mwekyaye tukole tutya oddewo omukwano gwo guddewo ne Diana gravity omutujju King Saa nankubira n'avuga najja ne wano ku bbaala yange talaba nti tanywa mwenge King Saa nanywa n'eccupa y'omwenge nangamba 10 please stop open your mind. Mu bufunze MC10 bwato munange abaatokoma ku mugambo wabakubye omwenda banange naye nga simanyi oba Spice Diana anazaayo oluyimba ku YouTube kubanga jjukira yali yalusiimuulayo oluvannyuma